kumeza tutese emezo obadde naye emyaka esatu lwaki obadde togikozesa mufunze naleka gazerensi tetulina bwetugenda kwetaagira mu nteeseganya ze kati nno tuvanga ku pulogulamu yaffe eno gakuweebwa munno okwongera ku kumanyako wano ku Kyabaza Fama ng'owuliriza pulogulamu gakuweebwa munno empogolege wamususu ko kinana mu munana kutunza munana Kyabaza Fama Radio Buganda edakiika 25 zezakaita ku ssaawa 4 ez'enkya ya leero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokuna omwaka 2025 nze nempinga sempijja nkwaniriza era nyongera okwebaza okubeera omulizo omulungi owa Radio Bujajja CBS FM nenkujukiza munange ateekateeka Sabula bingo! Ofureka gwirawo! Wewangulire omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula bingo! Wano ku Kyabaza buli lunaku beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula bingo ku Kyabaza Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu Sabula bingo wano ku Kyabaza Fama. Tuwuliriza nkulamuseza nkwebaza emirimu gy'otusezaako engalo kusasira kwafunye ebizibu ate era n'enjuza zanawatuse ku buwanguzi eddoboozi okupa lyange kiyego kyampiseewo mpulira siri erya bulijjo okay tutandikireko mu America olutalo Donald Trump lwagudde ku Harvard University luva ku ki olumutuusizza n'okugijjako ensimbi ampuliriza Harvard University gye twogerako ye university esinga okuba enkulu mu America yatandikawo mu 1636 so yatandikawo so university endala zonna mpya ku yo n'okutuusa olwaleero ye university esinze tutumu mu America bw'otunuulira ebitongole ebyenjawulo ebisengeka amaanyi gazi university okwetooloola ensi nga basinzira ku bintu ebyenjawulo era mu nsengeka ezo ezisinga obungi bwetakwata kisooka eba kyakubiri tetera kusukka kifo kyakuna byebifo mwetera okutambulira so university ngundiivu era kyekirwaki tekiyinza butakola mawulire ate president wa America bwaggula olutalo university ekwatidde America bendera emukwezi zikwatidde America bendera naye olutalo luno yadde Harvard yeri tugambe mu ntabo mu kiseera kino naye olutalo lwa Trump lugazi ku universities ennene mu America era wetwogerera yateekawo dda akakiiko bakayita task force okunoonyereza ku university mu America ezisoba mu 6 omuli eza gavumenti n'ez'obwannannyini kuba Harvard ya bwannannyini okuzinoonyerezaako ezo eza gavumenti n'ez'obwannannyini nga gavumenti eziteekamu ssente okuzinoonyerezaako ku Trump ne banne kye balowooza nti zisiga obukyayi eri abayudaaya bino byonna bitandika mwaka guwedde tujjukira olutalo lwa Isirayiri ku Bahamaazi nga lukudde wansi ne waggulu abayizi mu university nyingi n'abasomesa baabwe batandika okwekalakaasa mu universities werako Penn State Harvard ne universities endala mpitirivu Columbia n'endala university ngundiivu abamu ne batuuka n'okukakaza university okuyimiriza emirimu ne Harvard abayizi bekalakaasa nga baagala university yaabwe erekerawo okukolagana n'amakampuni oba n'ebitongole nga bisuubulagana n'eggwanga lya Isirayiri awalala ne bakuba n'ensiisira nga basiibawo n'okusulawo ne basulawo kati abamu ne batakoma ku kwegugunga bwegugunzi naye nga balumba ne bannaabwe abayudaaya ku zi universities ezo
ensonga eyo yatabula aba Republican Party nga Trump tanaba nakulayira era tujjukira nga mu kubakulembeze ba universities ez'amaanyi bayitibwa ne bakunyizibwa n'okunyizibwa mu Congress kubajjukira aba Republican Party bayinayo enkizo mu kiseera ekyo era abamu ne bakakibwa n'okulekulira nga baga temukoze kimala kulaba nga university tezisigibwamu bukyayi kakati Trump ne banera bayina endowooza nti universities zino Harvard n'endala abasomesa baazo bavudde ne ku mulimu gw'okusomesa ne bayingiramu ebyobufuzi ebyokubeera ba activists era nga abamu bawagizi n'aba DP abamanyiddwa omanyi osobola okubeera nga owagira naye nga kiri ku mutima gwo naye aba Republican Party baga nti bw'otunuulira Harvard eyina abaprofesa bangi nga bawagizi ba DP abatatya na kukyogera mu lwatu kakati bagamba nti bw'oba oyogera ku academic freedom naye ate bali bayingizayo ebyobufuzi byabwe nakyo kibeera kirala kati olutalo lune lubeera lugazi so kakati Trump bwajja akugamba nina mandate abantu bampa akalulu myaka ena balina bye nabasuubiza okukola era ne banonda olw'ebyo nesinza kukwata sente za government nenziteeka mu university nga te yo byekola bikontana ne manifesto eyange so kakati kyeyatandikiddeko in fact kyeyatandikidde kalina kyeyakolako n'emabega ekyokulabira ku Harvard eno ne Columbia ne universities endala yaziteekako obukwakkulizo ku bayizi bano abakola effujjo naye bateekako obukwakkulizo babakomeko in fact Columbia yasooka na kugijjako $1,400,000 n'eryoka eseeseetuka nekkiriza compromise nti bateekewo ku mateeka agakugira abayizi bano okukola effujjo erisusse naddala nga bisibuka ku lutalo luno olwa Isirayiri ne Bahamas kakati ekyazzeeko n'alinyisa Gia n'awandiikira Harvard ng'agiwa ebiragiro ku kyokukola ekisooka nti university eno bw'eba eyingiza abayizi bw'eba ewandiisa abasomesa ereme kuddamu kutunuulira kiri kye bayita diversity and inclusion ebigambo ebyo bitegeeza wano mu Uganda bye tuyita affirmative action nti bw'oba oyingiza abayizi emakerere omuwala mwongereko 1.5 nti oba bwe tuba tulonda parliament abakyala tubalekerewo ebifo ebyabo kuba basanga ekizibu okuvuganya n'abasajja omuwendo gwabwe gusitukeko kati enkola eyo kyetegeeza nti bw'oba ogaba ebifo mu Harvard abaddugavu n'abagwira olwa background yabayinza obutavuganya bulungi nabali basooka ababadde ne background ennungi baana babagagga basomedde masomero mangi kati mubeeko engeri gye muwe wamu nabo mubongezeeko basobole nakuba okugendako mu university ey'ekitiibwa eye Harvard ne ku mirimu kola bwotyo baprofesa baako boowewa n'abaddugavu balabi ng'ekifaananyi bwe bakikuba nti kino kya profesa ba Harvard tulabamu ku muyindi tulabamu ku muddugavu kati Trump agamba enkola eyo nfu merit kyekiyina okuba ekikulu bw'okozesa interview noga nti afunye ekinaana ku 10 yayita ne babeera bazungu bokka bw'oba otwala merit era ojjukira nti waliwo akabenje k'ennyonyi gye buvuddeko mu America akazembayo Trump yanenya gavumenti ya Biden gyagamba nti olw'ebyo ebyokwagala okusitula ba minorities baddugavu bayindi baki kyekirwaki ekitongole eky'entambula y'ennyonyi kifumbekeddemu abantu ab'ekibogwa batalina kubaamu ne kubanga onoonya mwenkanonkano kati Trump ekyo yakivumirira ng'asaba akalulu kati n'awandiikira Harvard naga nti ekyo kyenjagala mukole Trump era yawadde Harvard ekiragiro nti abayizi bano abeekalakaasa nga bambadde obukookolo mu kiwere ku university kuba lwaki tebaagala tubalabe kuba Trump kyanoonya jjukira kati ali mu kuzza abantu mu mawanga gye bava bw'oba mpinga wava Uganda ne bakuwa sikaala ogenda okusoma mufo ky'okusoma kati oli mu kwenyigira mu kwekalakasa kijja kubanguyira okulaba kibanguyize
okusaza mu visa ayodde wamwe kati abaana bambala obukoko kati yagaye Harvard obukokolo bonjagala mu buwere n'agattako n'ensonga eziwera mu biragiro bye yawadde Harvard negamba ekyo tejja kukikola kubanga ekkiririza mu ddembe ly'okweyogerera ennyingo ennongosereza esooka mu ssemateeka wa America gye bayita First Amendment ya mwaka 1791 eyogera ku ddembe ly'omuntu okwekalakaasa freedom to assemble and demonstrate era neyogera ne ku ddembe ly'okweyogerera kati Harvard egamba abayizi balina eddembe lyabwe mu nnyingo eyo okwambala masiki oba obutajambala teki si buvunaanyizibwa bwa Harvard baga lwaki mwaze mu kwekalakasa nga mwambadde obukookolo ekirala Harvard egamba buvunaanyizibwa bwayo okunoonya obwenkanya ng'esitula abo abanyigirizibwa nga gye bava embeera zaabwe tezenkana waliyo omwana mpinga gwavuga mmotoka n'aleeta ku ssomero ne waliyo omwana waffe kasanda atambula mayiro 10 okugenda ku ssomero kakati bw'obawa ekigezo kyekimu ekya Piero tebasobola kukola kyekimu kati bw'oba oyagala omwenkano kano bali nabo noonya engeri gy'obakola ki gy'obasitulamu kakati bwe baatuuse kulemagana Donald John Trump kwe kubajjako yatandise n'ensimbi obuwumbi 2 miliyoni 300 ezibaweebwa ku by'okunoonyereza era n'agenda ku kibanja kye n'agamba nti everyone knows that Harvard has lost its way. Harvard is a joke, teaches hate and stupidity, and should no longer receive federal funds. Tibuli muntu akimanyi nti Harvard yafuuka ekisekererwa, it's a joke. Nti esomesa bukyayi na busiru, hate ne stupidity. Nejaga nti esomesa obusiru ate esigala nga mu byobufuzi yesinga okubawa abakulembeze kubanga mu Congress abali mu 10 ku 10 bava Harvard, mu Senate 2 ku buli 10 bava Harvard. So ye university sinza abantu mbifo by'obukulembeze nga bava mu university. Na ye yagambye it is a joke, it teaches hate and stupidity. Tinolwekyo olwokuba kati esomesa busiru na bukyayi tekyetaaga kufuna nsimbi za muwa musolo. Kati bwe yajeewo ensimbi president wa Harvard n'ayanukula mu kiwandiiko kye bafulumizira ne batekana ku kibanja kya Harvard ku mutimbagano ye Alan Garber naga nti yes ensimbi zibalumye naye tewali kubanyigiriza kugenda kutuuka kubajja ku mulamwa. No government, regardless of which party is in power, should dictate what private universities can teach. Nti tewali government mu America kebe ya DP kebe ya Republican Party eyina buyinza kulagira university kikibaina kusoma kiyina kukola naddala ey'obwannannyini agaseko private nti kuba Harvard University ya bwannannyini tebasobola kubalagira kibaina kukola. Era wano bayizi bangi abasomerayo ne batendereza president wa university yaabwe ne university okulemerako mu kusoomozebwa kuno kuba okusoomozebwa kwa ddala. Omu ku batendereza university eno ng'era yasomerayo ye Barack Hussein Obama yaliko president wa America naga nti ekyo kyekifuula Harvard ey'enjawulo era omumuli mu byenjigiriza okwetooloola ensi. Kati ebigambo ebyo ate byayongedde kutabula Donald John Trump. Trump n'asuubiza nti bwe mulowooza nti nkomye ku ssente ezo kakati n'emisolo gye twabajjako nteekateeka okugikomyawo kubanga ampuliriza mu America waliwo omutendera gwa university ez'obwannannyini ezitagibwako misolo egikwata ku byamagoba. Si zonna kati Trump yalina university ya Trump University yo yali ewa emisolo kubanga mu kugiwandiisa yalaga nti eno ngitandise kukola magoba. Naye university nga yewannannyini n'etandikibwa ng'ekigendererwa kiri mu giraasi nti yo si yakukola magoba. Kati Harvard okuva mu 1906 yo si ya magoba. Naye oba n'obuvunaanyizibwa ku ekyo ebitabo byo olina okubiraga obulungi ensaasaanya na buli kimu ne bwokola ebintu byo okukakasa nti ddala toli ku byakukola magoba. Kakati
Trump agamba Harvard kasiteneeremera mu lutalo luno n'ebigambo ng'ekiwandiiko ekyo kye baafulumiza n'emisolo agenda kugikomyawo agiteeke ku yunivasite eno kubanga tayinza kugikkiriza kugenda maaso kusomesa bukyayi na kusomesa busiru. 88.8 CBS FM.